Flaga tojirabye waggulu eri ku kalina waggulu. Amateeka ga flaga gafulumye ate watimbye flaga ku nyumba. Weri waggulu ate bagega fulumye gate bajje yiyo. Tebagala flaga eyo. Nze mpanika Uganda waggulu yiyo Uganda ina kuba waggulu ate eri kalina tojiraba. Buli averi ku kubo liri agiraba. Ava side eri agiraba. N'omulala oli wa ddembe okutimba ka flaga ku njuyo. Kabaya baganya flago zikubye enkuba. Abo batya. Olwaleero abantu mbere bagezi. Kwata ekifaananyi kya Bobi Wine. Kiteeke wookolera. Nti okudda mu lisiti z'abayimbi oli Sali ye mukulu wa Musuuza. Kakati Sali kwata Musuuza waliwo n'akalala wali. Bungi bwo. Gw'obugambe bannaye twekolemu omulimu. Tulevolinge ani yasinza obusi omwaka guno gwawedde nti walukaggayo kyakoze kyensuubira kyabwa Sseruganda nti owaayi omusajja ono engeri Sseggona ye gye yakyayivu okitegedde Magolo ono Magola yabadde andiko wano abadde namba 2 naye mu byobufuzi ebyokwagaliza walukagga musiimyeko kimukwagaliza. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe atenga muwangazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansawo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansawo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. The CEO Beauty by Cassandra. Tuina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso. Emimwa gyo gyasirira. Tuina pink lips n'amajani gakuyambako mangu. Okufuna olubuto tuina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tuina bedroom product nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Nga tusangibwa Mperere Bugayaza Road. Kale nze lujja banyawe ne bassebo abatugoberera okwetola ensi yonna mugamba mutya bigenda bitya ndi ne musajja wange Kabaya olunaku olwaleero era weetuli nnyo okubanga atera twogera ensonga nga bwe zitambula ebitambula byo tebibula wana tebisobola Uganda ebitambula mu Uganda ebitambula tebisobola buli lunaku wabaawo ekipya kubanga waliwo ekintu ekyezingama mu ggwanga kati nga buli olukya ku makya buli munnayuganda asula akirota akirowooza gambo bakinaggwa ddi mpulira tebiyinza kuggwayo paka nga kiwedde mpulira ssebo kati ogamba otya sina tabu ndikkiriye mbadde mbayogendako nga nti nkwe ku bisawo bya ssente kubanga abaana baagudde mu ssente abaana beegenderere balaba ku pulezidenti w'eggwanga lwakuba nze nasubiddwa mbadde ndakulisaayo gwe ngero jja kulikayo tewagenze nasubiddwa ssebo naye nange nalyagadde okugenda kweli omukulembeze w'eggwanga ofunye omukisa naye walyagadde okugenda naye ku pulezidenti naye okubye ekifaananyi naye kati singa abaakagendayo ne beekubya ebifaananyi naye singa emikisa gibajjudde naye ndabye bangi nga babadde naye ng'era banaku nga ne byabawadde ng'era banaku kakati gwe banna abagenzi tewagenze naye nkuwaddemu wiiki emu nga mwenkana n'abagenze nga mwenkana n'ekirala wavaayo n'abalala ne baga yatuseera Kabaya tusobola tu okwekananga buli eyabaddeyo bamuwadde miliyoni y'essente buli wamawulire bamuwadde miliyoni mwasoma nalabye n'akaana akawala kato bwe kati nga kalina ekanne waako nga bugamba wammafuga ffe tusomye tumaze nga n'abasomye bali wano kakati n'abo be bawadde akakadde lujja nkulayirira bino teri kyabaagaliza mu bulamu bwabwe
n'emirimu gyammwe agizala ye temuzitowa kakadde mu kaseera kano kaalimu kamwokya lujja weetaaga biliyoni biliyoni ya sente omuntu gy'atandikirako okuba nti asobola okukyusa obulamu nga bamuwadde empe yabadde tagula bagule ate kati abamawulire ekyo kiraga era nguzi yabawadde transport nguzi yeewalaki anti bazze omukyalirako kati nga alina obba transport teri kukyala kano kaba kasetinga nina omukyalo omu gwe nadde ndaba wano Jennifer nga abatikitoka nagenda nembogerera ewasali musale jeno n'agamba ate bisatu ne bigwa ne wayitawo akaseera neziramu nenga abaana bagenze mu ttuwa 8 ne lugwa ne wabaawo oli yakwatayo ye nanyigayo neŋŋamba musiimengako wulira kati ebintu bwe biti kati sente tuzze tubaga ziweebwa abantu abatono naye olw'ekyo ekibikkirirwa nenze gamba ne bwe tusigala basatu abo bonna mubagule Togalo jasina bensinga kati kunnyonnyola nsonga zino nenga kyesiba kabaya njaga tutereze wano nga tuva kwene nsonga teri wa mawulire yaguliddwa baba wadde transport botunulamu bongamba nti mwe Museveni avuddeyo n'awa faza sente tusooka ne tubuuza ku ddiiru ki mufuti bwe bakuwa sente ku mbeera gye tulimu kakasa nti omuzigiti gwonna abasaalira ewuwo bajja kuba bulungi kakati bwe baba agenze ne babawo akakadde tekyawukanako nabyo nzize ndaba pulojekiti za Museveni nti muyiga okukola sabbuuni naye nga bw'ogamba bayiga okukola sabbuuni bamala ne bamuyiga ne wavaayo abagamba tali ku mutindo omulimo gwammwe teguli ku mutindo kyategeeza nti mwenna mwetaaga kakadde kati iyire kakadde bannayuganda bakampa buwa wano oli nankubira essimu naŋŋamba kyaliwe nkabaya kankuweeyo akakadde nina ne kyali wange yaŋŋengende nkyalireku nti ndi minisita nina okugenda ndabe ku faamu ye alunda jayanti z'obumye yaŋŋeeza kilo 13 15 lwaki tetugendayo ffenna era kyenaalyagadde naddala nti omwaka gwakatandika kirungi nnyo lujja bw'oba osazeewo tugende tulage bannayuganda pulojekiti eyo kubanga ze zimu ku pulojekiti zenzuula ezisobola okuyamba bannayuganda nti akamyu kasobola okwenkana embuzi tumubuuze tukawa biki then tugoberere ebintu ebyo kijja kuba kikola bulungi tujja kujja ku project eyo naddala nti omwaka gutandika abantu bere nga tubabuusa ati tulabe ekiddako kakati wentuukidde wano gundi Walukagga amaze nakkiriza n'akoonera mu Magoola mubona abesimbyewo ebusiro wano ewammwe Magoola mumusiimye why nze nagamba ekintu kimu lujja nereero nkiddamu nti bwe kiba nga kivudde eri kibiino nze mpagira ekyo ne bwemba simwagala naye amateeka g'ekibiina gankako okuwagira oyo anti kati ono leero Walukagga yasiimye kaninde mpulira ekinaava mu pulinsipo manyi ye mufuti waffe mufuti bw'anaavaayo n'agamba tugende n'oyo era gwe nninda yekka Walukagga tasobola kunkaka kubanga nawulirako sitoola emu nayogerako ko ne Magoola tannimba naŋŋamba ye yaleeta Walukagga yaleeta ani yaleeta Sseggona Magoola yaleeta Sseggona yakiŋŋamba naŋŋamba nze naleeta Sseggona kakati bw'aba yaŋŋamba yaleeta Sseggona naye naŋŋamba Sseggona yanekyangirako kati luutu eno nze nejjira naye nga nali simanyi nti ajjira eno okitegedde era tabadde eyo gwe obadde omulabayo anti Magoola yasaba kaadi ya Nuupu ne batagimuwa najja independent akabonero Ntebe lwakuba ekyenjawulo Magoola n'abadde takampeyininga wali nga Walukagga tebannamugjamu abadde Sseggona abadde Walukagga abadde Kiyimba noono kalungi
kati ye Magola badde taddemu nnyo maanyi naye kati avuddeyo. Kansuubira engeri gye mbirowoozaamu nange bwe mbiraba. Nyinza olowooza Walukagga agenza okyogera ng'ayina be yatuddeko nabo ku kakiiko akakulu ne bagamba okusinziira bwe kiti ne bwe kiti Walukagga ggwe kyanjuleyo. Okitegedde? Oluvannyuma n'abalala bagenda kuvaayo batugambe kuba tujja kulinda ba Lubongoya baani tumanye kiki bwe baba tebatugambye Walukagga tajja kunkaka Magola. Walukagga tannafuna maanyi gasalyawo bannabusiro nti ono Gwemba wadde ng'ekibiina tekinnavaayo okusalawo naye nga bannabusiro bamanyi oli kyali mu kugimumma waaliwo ensonga ekitegeeza najja independent ne bajjiwa Walukagga ate yajjako independent ng'ekibiina tekikkiriza n'ekirala n'ensobi eyinza okubeerawo nti Walukagga abadde n'amasannyalaze mangi ayinza okuba yabakozesa ensobi nga kyekyammisa Magola kaadi ne baweyitinga mu kubanga pulinsipa agamba tugenda ne tutuma abantu waliwo abagenda ku gulawundi ne bazuula ne bagamba nti aha Kabaya asobola. Okitegedde? Abantu bamwagala. Kyali kituufu nnyo yazuula Walukagga nga ne bwe mba ntudde eno nsobola okugamba oyo Walukagga asobola. Naye saawa zino Magola yalibanga ajja baali muwa bw'abanga abaddeyo nga bwe nkiraba nti abadde ku kitebe n'asaba ne kaadi n'atagiweebwa ne bakizuula nti oneya gwe baali basibiddekolo nti ebibye byazze bwe biti. ate kati era Magola naye ali omu kubazza omusango gw'okujja independent ekibiina kyagamba bwe tukumma kaadi dde emabega woono gwe tugiwadde naye yamala n'ajja independent. Kati nninda kigambo kya pulinsipo manyi mu nkyamu mwe muva engolokofu tusobola okuba nti Magola mu mbeera eyo nti yajja independent n'asigala nga ye alaba asobola okuvuganya Walukagga. Omanyi okwakkiririzaamu kituufu naye ate okuzalawo amateeka g'ekibiina nakyo kintu kirala ssebo n'okweyimirira ne tugamba nti owaayi n'abalala bajja kikola ng'agamba owaayi singa chance eyo ejja oli ne bamufiisa nze nzirayo wali kubanga ajjukira kati alina okuddayo asabe buto kaadi kuba buli yesimbawo ngamba Magola tumulekere ekintu kye tumuweemu pulinsipo bwakkiriza tumulekere ensi enamujajinga fetutunule kooti y'abantu ekola twabagamba yasala emisango 99 newasigala omusango gumu guggwanga 15 January abalala bonna twabamala okyawulira yayogera tukugamba netugamba kyeceka n'Olunyarwanda tulumanyi nakyeceka teryaddamu. kakati mu bifo byonna twali tugamba ewali manvuuli tiikinga kati ebusiro ne wassegona mugenda kudda ku ewali entebe tiikinga kubono yajidde ku ntebe gambye kino ekiriwo tugenda kutunula nnyo twekkaanyi oyo Walukagga gwe yaleese ffe tulinda ekigambo kimu pulinsipo aveeyo oba ba Lubongoya batugambe naye nze kyemmanyi Walukagga otuuka okukukuta n'oyo n'atuulawo bateeka okuba nga bayogedde simulowooza kusukka mateeka ate aleeta oli eyazalawo ebintu ebyo n'agamba kemuŋŋambye ne mugiwa Walukagga ye kyakoze kyensuubira kyabwa Sseruganda nti owaayi omusajja ono engeri Sseggona ye gye yakyayiibwa okitegedde Magola ono Magola yabadde andiko wano abadde namba 2 naye mu byobufuzi ebyokwagaliza Walukagga musiimyeko kimukwagaliza naye banga Magola ayina ensimbi kati Walukagga ajjukira abadde n'amabanja mbu akaluya kateekamu ssente mbu Magola yamuwadde ensimbi Magola atasobola nakumpa $10,000 ogamba wa Walukagga ensimbi Magola tasobola Magola leka tebawaayiriza ebyo biboozi ye yennyini $10,000 tasobola gwe yali akuwaddeyo yali akwokyezzaayo nze nina bensanze ne banjokyayo nina be nali njogeddeko nabo ku ssimu nga ndi ku byange nanjokya n'oyo nali njogeddeko naye
guze mumanyi ayinza okuwa Walukagga miliyoni 10 tasobola tekisoboka just era Walukagga yakwagaliza era yagambye Walukagga ye akozenga agent katulabe kufuna muzanyi mulungi asobola okuzanya ennamba eyo bawangula omupiira muzanyi omulungi ye yagambye omuzanyi mu batunudde mu bazanyi abaliwo ono alabye nga yasukkulumye kubali nga ye singa ekibiina era wayogedde ayinza okuba yakimulekedde nga independent n'agamba giraawo kubanga bwakyogera ate si yamuwa kaadi Walukagga osobola omwagaliza noga esaawa gyogiddemu bakameeza nkwagaliza agambye akozesezza amateeka agamuweebwa ekibiina nti kadi yakyagirina ate mu nuupu wadde bali bamugjayo naye mu nuupu yakyalina kadi yawe kati gemaanyi gakozesezza abamukyamu tuzze tubalaba wano tulina n'omulala wano yatuuka n'azaala wa principal waffe w'ekiire eyo simanya yani sajja ali awo kagabo agamba basiyazi naye luli bwe yali ayagala oyitawo yagaba bannange yoyo president abantu mmwe mukyuka kagabo nno gye yaddukiramu enaalemu naye bamugobye ebyo gye biggwera bagobye bigwera gwe tonnabimanya ffe tubimanyi tulabye bangi nga bakaaba n'abo tuba tukyalaba bakaaba sisitemu yo yeeyo muganda wange bino si bipya tetwetaaga nabyogerako nnyo ku nnaku eziddako oba ennaku zisembedde ennaku mulindwa buli munnayuganda fulaga togirabye waggulu eri ku kalina waggulu amateeka ga fulaga gafulumye ate lwe watimbye fulaga ku nnyumba weri waggulu ate bagegafulumye tebajje yiyo tebagala flag eyo nze empanika Uganda waggulu yiyo Uganda erina kuba waggulu ate eri kalina togiraba buli ava eri ku kkubo liri agiraba ava sayidi eri agiraba n'omulala oli wa ddembe okutimba kafulaga ku njuyo kabaya baganya flag zikubye enkuba abo batya bagaye flag zibeera mu bifo bya otidde enkofiira naawe n'ogikola ate waliwo ensobi zikolebwa nti naawe ogiganda ate ogikoze efaanagana n'abali banno gye bambala ate ambuleera yo tewagikoppa ab'enaalemu tebakola ambuleera mu bye bakoppa ekyo baganda kyali kipya nnyo gye bali agamba awo tetuzungirawo kandi ne mukoppa ovulo ne mugamba eyammwe entuufu eyaffe ey'abasiyazi nayo oba yazitunga oba yazitwe nayo neganda ne bagamba manyi tegaliiwawo mu ovulo kakati bali ku miggo n'emiggo baganye ate wetuliera n'ebigambo ne boogera ebigambo ebiseketerera gavumenti yaffe ate byekola birungi biriwa tebiriiyo nabo ne bamanya nti kati bituufu olaba bankwata nebankwata bamanyi bituufu naye kati kyekiraga nti byenjogera bituufu so kati fulaga wakati mu mbeera wano nga fulaga abantu babagaye balekerawo ziteeka ku piki balekerawo ziteeka basanze gwagitadde ku nnyumba nagitadde ku nju era ku kyalo kino ndi mu bbawalo n'ebyalo ebirala nti fulaga eyo si musango olwaleero abantu mbeere bagezi kwata ekifaananyi kya Bobi Wine kiteeke wookolera magezi go abantu magezi malungi nnyo ofiisi yo kati bannange ng'oyagala bizinesi etambule beera kati tolaba fulaga omusajja avuddeyo w'amazima n'agamba Bobi Wine akoze omulimu gw'amaanyi okuwanika Uganda n'ayagaza abantu ensi yaabwe nange kakyangambaawo mbadde sigulanga ku fulaga ya 2,000 ne nasobodde okukwata 2,000 ne ŋŋamba Uganda yange ate kanjiwanike buli ava eri afune okitegedde bwe munyumira naye agende mu muti gwe oguli ewaka agiyiseemu waggulu nakyo kikola funa omuti gwa kalitunsi ne bawalampa ne bagukuba n'emisumaali nebeera waggulu amebe bigambo bya kabaya tusigale nnyo ku bya gavumenti tifulaga tuzirekere gavumenti nekola ku fulaga
n'ebifo fulaga tuzze tuziraba n'abalina amamotoka gaabwe nga bino tebinnajja ng'oli alina ey'Amerika ng'ebeera kundabirwamu ku mulundi guno musango gwe lujja nze ffe tumanyi we tukutte wamma ffe tumanyi we tukutte weewo bannayuganda mulaba n'ebituufu babigaana ebikyamu bye baagala 15 lugenda kuya lunaku lwakuna tugenda mu kalulu akakonge nakajjeeyo olw'obutataganyizibwa kusimba layini nkalina nakafunye nkalina olinze lunaku ninda lunaku ngenda keera nnyo nfune ngende nkeera nze omu kubasookayo okalonde nsobole okuwa abantu bange abeeyo wansi gyenva okuba nti tusobola okujjumbira akantu ako kumakya nga nayise edda mu ggeto kyayinja munywera mu ggeto nyiza n'okuliirayo ekyeggulo n'ensulayo aye naffe tumanyi bye babalabye tulengera nti ffe lumanyi lwakigga tekayinza obutaggwa ekyokukakuuma nga waliwo abakyalonda kati leero kitegedde kakuumibwa naye waliwo abakyayagala okulonda wabula oli agamba temulina kusigalawo bwe gamba sinnalonda ne tuwera olinda kyokulonda londa ogende si kwampaka tuba twakusiize olwala nyiza n'ogaana oddukulaga amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. So ennaku zisigadde ntono nnyo tezikyawera na 10 owulira oli mumativu ne candidate wa kalulu akayina mu ngalo Kyagulanyi Sentamu manyi omanyi gayina omanyi gye baagamutuumira akugambye bwagenda e Busoga ayinayo erinnya saagala byogerako ebyo amazima gali nti bannayuganda tuli eki guno gwe mulundi ogusembayo ate nga sina bannayuganda bokka lujja kankubuulire tufuna amaloboozi agafuluma mu nsi za East Africa awalala eyo nga batulaga beeraliikirivu nnyo ku lwa Mwami Museveni sisitimu gy'ayagala okuzzaawo era nga batulaga nti ne mu nsi zaabwe ze balimu abalimu nga tebabeesiga nga bagamba balabika bava mu lulyo olwo gwe tokiwulirango tuli beeraliikirivu n'abalala bannayiba baffe ng'e Tanzania nga beeraliikirivu nga batuuse okuba nti enkolagana gye babadde n'abantu baabwe nga bakkiriziganya mu ebyo ebibaddewo waliwo omwami ali mu bikyusa nga amaanyi gali wano okitegedde amaanyi gali wano tuba tukyali awo omukyala ng'alemedde mu ntebe Tanzania wano alemedde mu ntebe nga tulina kye tumanyi nti wano waliwo pulojekiti amafuta gagenda kukamulirwa Tanzania ndowooza olengera akalira akali e Tanzania kati bannatanzania bwe banaaba bagezi sijja kwogera Luswayiri leewo nkyogera mu Luganda singa banaaba bagezi mu protest vote wano nga tuli mu kalulu nga teri magye gagenda kuva Uganda genda kuyamba kube Tanzania nga Tanzania tesobola sindika magye kujja wano ebintu bino biba biggwa nekyegambye okitegedde nti omukyala alemedde mu ntebe asusse amateeka agabadde gabafuga ali waggulu bannansi bagamba bakuwangula waliwo amugamba tova mu buyinza naye ono amugamba tova mu buyinza ate naye era asobola omuleka mu katego oba naayagala bakigwemu bonna yafa kimu mafuta ge nga bwajja agoogera nti mafuta ge naye nga tulengera
tulengerayo gwe gy'ogamba nti mafuta go ne gy'oyagala okugakamulira waliyo ebiriyo. Obadde wakategeddeako akati nno mutugendeko mpola. Akalulu mukayina mu 5. Kandidenti wange alina okuwangula. Tugenda kufuna ebitundu 9 ku 10. Kabaya. Nze nkubuulidde oli alina kakati gw'obadde oti. Ne President Museveni. Chicharudo olabika nga awangula. In fact kyali kibadde on record okuwangula ku 9 ku 10. Kano nno kaliko bangi, kano kabangi ate nga tulina n'ekyo ekituforcinga. Okitegedde tulina ekituforcinga. Tulabe nga tulina bye tutereeza. Ni wabula nga sigamba bantu bintu byoyagala bikolebwe ng'emabega waakyo gw'olinayo ky'okwesa ekibassa mu bunnya. Kati ffe twagala ebintu bino bitambulire mu direction we tulabe Uganda bwetakyuka emyaka 2 nakati nzira